olunaku olwajjo waliwo amawulire agatambudde nti omukulu gwe bayita Alien Skin ayina bouncer gwe yakuba. Bouncer ono abadde akolera ku club bagiyita Vox wali emakindye, era nga bouncer ono yavuddeyo n'ategeeza nti bamukubye oluba. Alien Skin ono ayina emboozi nnyingi nnyo, gye buvuddeko aliko e Masaka naye emboozi tujja gyogera. Ayina bye yakola ebitaatambula bulungi naye yamala ne yeetondera bye yabikola mu nsonga ezo. Kati bouncer ono amannya 3 gavuddemu. Bouncer alopye ku poliisi yataddewo ekirabo 5,000 oba omulabyeko Alien Skin basobole okuba ate bamukwata mu nsonga ezo. Naye ng'omukulu ono gye buvuddeko omukulu Bebekulu ng'afulumya lisiti omwaka guno nga gutandika ategeeza nti omulenzi ono alina okuba ate nga yeetereza ku lw'ensonga nti buli wajja mu public aba alina akakoola aba alina mmira mu mbeera ey'okuba ate nga ye alaga mbu alina emboozi ezitambuza akakola mu mbeera etali nnungi oba oliawo. Kati amalala gasobodde okuba tegamutuusiza wano. Bouncer n'ate bouncer nawe wanswazizzaamu. Bouncer bakuba batya? Bouncer wuno ng'atubuulira Alien Skin yamukuba atya? Yajja n'abalenzi 15. Ndi mu ddwaliro olw'obuzibu bwe nafuna nga ndi ku mulimu gwange ogwa bouncing ku Vox Makindi. Nali nkola lunaku lwali lwa Sande. Alien Skin najja ne gurupu y'abantu 15 nenjagala omucekinga n'agaana ne musaba mu ddembe mucekinge. Bwe namusaba mu ddembe ye yanva mabega n'ankuba eŋŋumi ku ttama namenya oluba n'amanyo ne gavaamu. Okitegedde bouncer ndowooza namwe mulina okuba ate nga mweterezaamu bitambule bulungi nnyo. Omukulu bouncer wuno akyatubuulira Alien Skin amukuba atya? Yali akajjawo gwe omulundi gwali gwakubiri kuba yajja ku lw'omukaaga najja era n'akola effujjo mu VIP n'alinnya ku ntebe ne tumugambako ne baagala okukola effujjo ne tubaleka ne tubeesonyiwa. Ku Sande we yajja effujjo n'alimalira ku ntebe nagenda najja omucekinga naneesimatulako engeri gye naliwonzekka. Kati engeri gye baali abangi ne basaasaana kati n'entaayiza abamu ne mbagamba temugenda yitawo kankola omulimu gwange. Ye n'ava emabega n'ankuba ekikonde kuba yali amaze oyitawo. Era foto gyasinga kwali ku kamera za Vox. Baali bangi baalinga 15 wajjira mu gurupu tatambula yekka. Kitegedde yakubira akayimba City Danger, endala nnyimba nyingi ndowooza buli naku afulumya ennyimba. Alien Skin yasinga ennyimba ezigwako amangu bagamba. Bouncer wuno akyatubuulira omusaayi gwokka gwe gwali guva mu kamwa kuba omusaayi gwanvaamu okuva ku essaawa gye yankubye paka nkeera we najja ewa musawo. Era ku olwo olunaku lwonna paka wa musawo omusaayi gwasiba guva mu kamwa gwamala ennaku 2. Kuliko nnamba emu ye yabaleeta wali bayika, kuliko n'omulala omuvubuka omusajja muwanvu Giant amubeera ku lubiriizi nga bodyguard we. Okuva we nafuna obuzibu buno kyakola sikyalya, nina kunywa bunywi badde n'emirimu ebiri nga nkola ku gym nga instructor. Wengendako n'ekubbaala nsobole okukigattiriza famire yange ebeewo sikyasobola girabirira obudde buno. Ye bukulu we bouncer gwe bakubye amannya 3 gavuddemu. Ono eyakubye Alien Skin olira bwagamba ensonga ze. Bandimanye kibakozesa ennyembe ebiri fuuka byuma kali kisinga ye yankubye. Sinanga goloza ffe tebatukubamu naffe batukubamu omukujja kugamanya ate bouncer yakoze eki yankubye ekiba bagoba agulina naye kati sofa bouncer adde yakola eki kola ebyuma. Poliisi zibadde nga babisibadde nga lina bana kufuuka bakabi. Poliisi naawe esoso bino bamu mu community bakola mirimu gyaffe osegedde naye tegenda okugamba kiri kimu bw'ozimba omuzikiti nga kituba okwogera tesigwafuuka yimuhango otegedde oza n'okuguzimba ng'oli mu kafiiri osegedde n'ekikulu kya byonna kikigenda okukolebwamu ojja kukuba ebyuma tojja kufuuka byuma osegera olowooza lwaki ku mulyango gwe baa tebateekawo munaddiini okubuulirira bantu bateekawo omuntu gwebamanyi ali solidi era naawe n'ojja ng'okimanyi ndakugezeseza kuba nondabe. Kitegedde Alien Skin ye bw'agamba bouncer asaba bwenkanya eri poliisi era poliisi agamba bw'ati nfuna obwenkanya ku Alien Skin ku ffujjo lyazaakola kuba takikoze ku nze nzekka ate era asuubira nti akikola ne ku bantu abalala. Nfuna obwenkanya okuba kukwatibwa n'okusasula biki ebibaddewo byonna Alien Skin akwatibwe ffenna nange nfuna obwenkanya nsobole okufuna famire yange nsobole okufuna kyerya nange nfuna ekyendya kuba kati mwezi mulamba nywera mu kaseke sikyalya mmere simanyi we ngenda kubeerawo nze ng'omuntu ng'ate nnyina ne famire. Alien Skin we bamukwata
nsaba gavumenti etuteerewo obwenkanya asasule biru z'eddwaliro zonna, asasule ebbanga lyengenda okumala nga sikola, ebbanga lyengenda omumala nga ndiira mu kaseke, famire yange ebbanga lyegenda omumala nga teraba kikumi kyange na kimwe, embeera gyegenda obeerawo byonna agiyimirizeewo, nange awo nja kubeera musanyufu ku mutima. Bawo nsago bakubye eyakubye wuno baba byogedde ku bakamiri ku bagobi wayini ategedde nebyogerwa ku bakabi my friend bosumani nalina muyite nno sebe kyewunyise muligaso okulolera ng'oli muyite olinvite linunakubwerere ku kapate kaabwe lwaki temuzze naye waneeno nze kimanyi omuntu alina oba mu insurance ne management yaki bakolera tikinikesi nga maafunye obuzibu ku mulimu tegedde kuba mankimanyi tewaleta software oli okimanyi noze bwentuuka ku stage nange nfuna ebisoomooza ne seekwasa saawundi balinga abo basawundi kasama kufuna itamukajimbe bali nange nve wano kuba bafaani bagakula bakola eddoboozi erikuvaamu tojagamba faani ki microphone enfu